Okay, tubaniriza ku Fake Shots gwe najjo sinzira okulaba oli mulabi wa maanyi nnyo. Nyongera okujjukisa nti wano Fake Shots tukuleetera biki ebibeera mu mikolo, ki kigenda mu maaso mu mikolo, ki ky'otalaba behind the scene ebyo ebibeerayo eby'enjawulo. Tukuleetera omwogezi, bakatumwa, bafumbi, bafotografa bonna tubaleeta. Naye olwaleero tuzze na mwogezi. Naye ngenda mbasaba abeeyanjule mutegere bulungi. Kale, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Tamale Najibu mulungamya wo ku mikolo musajja musomesa ku Madina Islamic Ensangi Katereke ngolwayo tuli wano Butambala tugenda ku mukolo gwa muganda waffe Hamza Sali. Kati mwami Tamale twagala otunnyonnyolemu omuntu ng'agenda ku mukolo ngali ku kwaitemu y'okunoonya omwogezi kikyalina okutandikirako nga gwe omwogezi ng'omulungamya. Webale nnyo fake shot. Omuntu ng'anoonya omwogezi ng'agenda ku mukolo anoonya omwogezi asobola okukola bino wammanga okugeza nti omukolo sooka ogustadinga ogutegeere ogenda mu mukolo gw'abasiraamu noonya omwogezi ajja mu kifaananyi ky'abasiraamu anaakola ekyo ekijja n'ekyo ekitambula nti obusiraamu n'ennono bitambulira wamu tebyawukana. Busiraamu weebuli bwogera kukwasa n'ennono zaffe ez'Obuganda n'obuwangwa bwaffe bwogera kukwasa. Kati omuntu gw'ofuna omwogezi gw'olonda olonda omwogezi ataabisobye anaabigatta obulungi. Okugeza tosobola kufuna mwogezi agenda kuleeta kita ng'ate agenda mu basiraamu. Kati olina kuleeta mwogezi anagamba tuleeta ekita naye ekita ekyaffe ekya soda. Kati oyo mulungamya omusiraamu. Ekyokubiri bw'oba onoonya omwogezi ng'efacta tugivuddeko ey'eddiini tunoonya omwogezi anaakola omukolo ekitiibwa kyagwo ne gukuuma ennono n'eddiini neera neekuumibwa mu mukolo ogwo. Tunoonyamu ennono n'eddiini. Eddiini yeeruwa omukolo omusiraamu gwandibadde gutya bwe tubeera nga ffe abasiraamu omwogezi gw'ofunye anaateekamu esswala omwogezi gw'ofunye anaateekamu okuwoowa omwogezi gw'ofunye anaasobola okulambika ebyennono nga bwe birambikibwa oba nga bwe bituyigirizibwa nga tuyita mu bwakabaka bwaffe. Buli buwangwa buyina ennono yaabwo. Omwogezi gw'ofunye anaasobola okumanya ennono bw'aba agenze Buganda n'amanya ennono ya Buganda, bw'aba agenze mu Ankole n'amanya ennono ya Ankole, bw'aba agenze mu Arua n'amanya ennono ya Kyoli. Abaffe tulaba ensangi ezimu osanga omwogezi nga si musiraamu naye ng'ali ku mukolo gw'abasiraamu naye ng'olaba alungamya ekisiraamu aba abisoma oba. Kakati ekyo kijja n'obumanyirivu mu mulimu ti aboogezi abaluddemu amanya wa gy'agenda n'amanya gy'agenda beeyisa batya. Okugeza nze bwe mpa omukolo nga ngenda Tooro nja kugendayo naye nga sinnagendayo nsooka okubeera nga nnyina obumanyirivu ku butya ennono y'Ettoolo eri etya. Ensonga lwaki ofuna omwogezi atali musiraamu n'agenda alungamya omukolo omusiraamu n'agulungamya bulungi kubanga asooka kutegeera ennono y'abasiraamu efaanana etya, bo bakola batya emikolo gyabwe, batambula batya. Bw'amala okubimanya omukolo ataagutambuza bulungi. Akaseera kano ke tulimu ka byabufuzi 2026 tugenda mu kulonda emikolo gino egy'okwanjula mbaga bannabyabufuzi abo tubalaba bajja mu mikolo bainfluencinga batya mikolo effect yaabwe ebeera bakereya kyandibadde kirungi ne bajja oba tusigale ku nnono y'omukolo. Kakati omukolo ogubeera ogw'okwanjula n'okwanjulwa guyina ebintu byagwo ebikulu oba guyina puroguramu yaagwo. Buli bw'oleeta bannabyabufuzi mu mukolo omukolo ate bagutwala ne gufuuka ogw'ebyobufuzi. Mu mukolo ne gubaako n'ebitundu bye gufa okugeza wano emisana ne bagukeereya ate omugole ebimu ku bitundutundu by'alina okukola emirundi gy'alina okufuluma n'abanga egimu azize kiro olw'okuba nti emisana omwogezi obudde yabukozesezza n'abuwa ab'emikolo. Nze nno nandigambye nti abantu abanoonya akalulu bwe baba bazze ku mukolo ekyandisinze obulungi kubanjula nakubategeeza abantu nti ono ayagala ekifo kino mumuwenga akalulu naye tetabamuzindaalo kyekyandibadde kisinga okuba ekirungi kubanga omukolo guba weeguli ate guyina puroguramu kwe guyina okutambulira. Incidence ejjanga omugole wenyalemu bannabyabufuzi ne bajja abanoopu nabo baagala akazindaalo awo kibeera kiti omugole abagoba ntemujja. Kakati omulungamya omutuufu oba mulungi asigaza amaanyi okulaba nti omukolo agulungamya ne gusigala mu layini. Mu kusigala mu layini buli wooleeta ebyobufuzi n'oleeta wa NRM n'oleeta wa NUP omukolo gufuuka ne gutabuka ogenda okuwulira nga baba banoonya akalulu batandise kwekubira ku mukolo ate omukolo gwe mulimu si gwa byabufuzi nti muli ku political rally. Kati ekiba kisinga okuba ekirungi obanga oli ku mukolo gwa kwanjula na kwanjulwa
okuuma ebyo ebikola omukolo gw'okwanjula n'okwanjula wabula bano ab'ebyobufuzi bwe baba nga bazze singa ajja nga ye chairman wa NRM mu district ate nga n'ewaka waali taata tumuwa omuzindaalo naye tetuba tetuguwadde chairman wa NRM tuguwadde taata yadde chairman naye bano abalala abajja nga tebalina tayito waka nga tebali mu balina kwogera kitegeeza tubanjula naye kyandisinza okuba ekirungi ku lw'omukolo omulungi butaba muzindaalo kasinga dayire mejja taata n'agamba sibaagala ndi wa yero ndi wa nopu saagala wa yero wano ng'omulungamya ng'ate omulaba omukiise ayagala kalulu ayimiridde ani aba yamuyise taata yabeera yamuyise era bw'aba atuuse omulimu gw'omulungamya kulaba nti omuntu oyo ayanirizibwa n'atuuzibwa ng'owekitiibwa then n'ayanjulwa nate bane bafuza abantu bamanyi babeera ne baagenti baabwe ku kyalo nangwe honorable wano waliwo omukolo yitawo ati bw'abazze tetumugaana kujja wabula ekyanisinza okuba ekirungi kumwaniriza munyanirize yanirizibwa honorable bamala okumwaniriza era ne mumwanjula ne mumulaga abantu ne mubabulira nti n'entebe bwete ajagala era y'omukubazze ekyo kiyambako omukolo obutafa kuba bw'okkiriza emu ne bbiri oba ojja kugikkiriza bw'okkiriza wa nuupu n'owa NRM abajja kwogera bw'okkiriza wa FDC n'owa JEM ajja kwogera tegeeza omukolo tuvudde mu mukolo olwo tugenze mu mukolo gwa byabufuzi saate tulina omukolo mu butongole gwe twatandise ogwabadde ogw'okwanjula n'okwanjulwa so kati wano omwogezi alina kuba mugezi nnyo ng'akutta omuzindaalo okulaba nti agenda okuguvaako nga ekigendererwa ky'omukolo n'ekinyusi kyagwa abijjeeyo bulungi okusinga ogamba nti bannabyabufuzi bazze mu mukolo gonna ne bagutta ne bakozesa essaawa 3 abaffe tulaba nti aboogezi ennaku zino temukyabeera n'amabaasa wabaawo omuntu agaba ebbaasa awo lwaki kiriwo ekityo lwaki kyakyuka kityo buli famire erina ebyayo amabaasa gaaliwo ne wabaawo aboogezi abaagakyankalanya abamu nga tebagawaayo byaliwo ate ne bitinka nnyo naye ng'ensangi zino buli famire erina entambula yaayo bw'osanga famire nga waliwo akola ku bintu byabwe otambula nze ng'omwogezi ekyandisinza okuba ekirungi singa nzija ne mutagampa kiyinza okunsanyusa kubanga tewabaawo mbeera yonna eyinza kugamba nti oba omwogezi ayinza okuba yagenze nago n'amabaasa oli najja nagamba omwogezi alabika amabaasa agenze nago okusinziza ke twamuwadde twamuwadde nga 5 teyandibanga agabyeko nga 20 n'ogenda okulaba ng'ekintu ekitono ate kikusaaziza ne kikukakkanya ogenda okuva ku mukolo ng'abantu bakubyemu ebituli so kati bwabanga bazegabidde kyekisinga obulungi naye nga omuntu akola ebikolwa ng'ebyo ebyokubulankanya ebimuweereddwa abeera yekakkanyiza si nkola yaffe ng'aboogezi naddala ffe okuva mu ssanyu ly'aboogezi Muslim Culture Group ebyo byebimu ku ebyo bye tuluŋŋama ne tubanga omuntu akwata omuzindaalo ng'amanyi ekyokukola akadiira akasembayo twagala otuyisizeemu ku challenge gy'otera okusanga mu mikolo muno oba oli awo n'ekirungi mu ddakiika emu bbiri abatulaba emikolo girimu ebintu bingi ebimu ku bizibu bye tusinza okusanga mu mikolo naddala nga obadde oli waka ojja kusanga maama ne taata nga baayawukana omukolo ogwo guba muzibu nnyo okukola bakojja babeera bali ku byabwe nga ne bano bali ku byabwe ng'omwogezi olina challenge ey'okugatta enjuyi ezebbiri ozigatta nga baayawukana ate omukolo gubagatta okugukola nga gubagasse bulungi omwogezi olina kubawo amagezi enkwata ey'omukolo erina okusukka oba si ekyokuvaayo nga oluuyi olumu ate oluuyi oyabuluzaamu olujja ate kiyitirira ddala nga mukolo guli waka nga maama guli waka wa maama mulala omukolo guli wa maama omukolo maama yamuzaala yavaamu mulimu maama mulala kati ate bali abaamuzaala bagamba tetwagala mukolo gubeere wa maama oyo kati omwogezi bakuyisozze gwalina okugatta embeera ezo ogatte sayidi eri ne sayidi eno kati omwogezi bw'otaba mugezi nnyo ogwo omukolo gukulema okolawo otya nga gwe nagi anti bwe mbeera nga nze nga ntuuse ekisooka olina okukeera ku makya n'ofuna n'omala okuwuliza buli ludda n'otegeera ebyalwo omala okumanya buli ludda ebyalwo bw'okwata omuzindaalo obeera omaze okusitaadinga famire ng'ogitegedde weewala nnyo ebigambo ebyongera okuzajjula famire okusaanawo olina okukola ekyetaagisa okulaba nti famire eno ogenda okumaliriza omukolo ng'ogasse then ekirala ekusomozebwa okubeera mu mikolo beebaka okukeerewa tuddeyo katono nnyo awo ku kyamaama wawo incidence eyinza okubeerawo nga maama azaala omugole omukyala bali wakaawe
nga tugeze yazimbawo naga mukolo ngwagala wano mukolo gw'omwana wange kati ate taata ye nga ajja buzzi. Ebyo bibaamu era biva mu family nga taata teyazimba olwo maama yamusinzaamu kantu. Ebiseera ebisinga obungi omukolo ekyandisinza okuba ekirungi guteeka mu family. Taata nze bwe mba sirina maka manene leka ngutwale ewuwo bw'oba gwalina amaka amanene naye ekitiibwa ky'omukolo kisigalewo kuba omwana agabibwa bakitaabe mu kika mwazaalibwa oyo mwana kati maama buli wa dominating omukolo kitegeeza omukolo bakojja bagututte bakojja bagutwala famire bw'ebanga ekkiriziganya bulungi mu busiraamu tekirina buzibu naye mu buwangwa bwaffe omwana azaalibwa n'agabibwa ewaabwe mu kasolya kaabwe kyova abamu bagutwala mu bajjajja ewa jjajja ne bagutwala ewa taata muto naye omukolo ne gusigala mu famire. Kati wotudde wali kubadde ogamba bako batera kukola batya? Okusomoozebwa okulala nti obeera ku mukolo ng'otudde ewaka n'olinda abako ne bakeerewa nnyo. Puroguramu neefa, emmere neewola, juisi n'atandika okwokya badda nnyogoga, ogenda okulaba abantu batandise okwekandagga okugenda, abako batuuka leeti puroguramu zonna omukolo ne gufa kubanga emisinde giba waggulu. Tugukola ng'emisinde mingi nnyo. Ne batanyumirwa mukolo. Ti abaka abakeerewa oba abantu abakeerewa nga bagenda mu mpya ez'enjawulo bakola bubi okutta ekifaananyi ky'emikolo. Okusomoozebwa okulala mulimu families ezimu nga si nsasuzi. Nga tebasasula. Nojjanga omwogezi n'okola omwesize nti mwesize katubeere naye n'ayita abajuyisi ogenda okubasanga babanja ow'ebyuma abanja omwogezi abanja owaddika abanja omukolo olusi gutuuse wakati gunaatera kuggwa ba service provider nga baagala kuguzikiza tegunnaggwa so waliwo families ezitasasula omwogezi n'omala naye tujja kukubirako n'omala weeks 3 n'omala weeks 4 paka bw'ozivaako ssente ne batazikuwa abo bo bangi olw'okuba batakugyeko mutwe osigalawo n'ogenda oweereza ewalala ate. Wow. ate birungi birungi ebiri mu mikolo byenfunyeemu bingi nnyo ekisooka ng'omwogezi nfunyeemu okumanya empya ez'enjawulo n'abantu ab'obuvunaanyizibwa ab'enjawulo kino kingasse ku mugaati gw'eggwanga nti families ez'enjawulo zentambula mu Saturday Sunday zimpadde ekiseera ekirungi okulaba nti kati ensi ebintu bingi buli kyoyagala okifuna olw'abantu b'oba ogenza ozuula ng'obamanyira mu mikolo ekyokubiri n'okufunamu kasente nti kubanga mulimu ofunamu akasente n'ogula ku mmotoka n'ozimba ku mayumba n'okola ne ku bizinensi kubanga akasente baba bakakuwa buli Saturday Sunday bwe bakakuwa n'okakozesa bulungi ofunamu ekyokubiri ekirungi ekirala ekirimu nti omanyi capital asinga obunene gwe njogeddeko mu kusooka ye social capital nti ofuna abantu bw'ofuna abantu obeera ofunye obugagga empya ez'enjawulo z'omanya zikuyambako okulaba nti obulamu bw'edduniya bukwanguyira byebimu ku bitonotono ebirungi n'ebirala bingi ebirungi mu ebiri. Eyandikwagadde okutambula naye mukolo akola atya? Okusookera ddala ekintu kino nze ndi musajja musomesa initially ku Madina Islamic Secondary School ensangi wensinziirira nga waliwo ofiisi zaffe eza Halal Ceremonial Services. Halal Ceremonial Services tuli ku Madina Islamic Cases. Omuntu yandiyagadde okutufunako asobola okutufuna ku namba zaffe ez'essimu oba okujja ku ofiisi ku ssomero. Enamba zaffe ez'essimu 0704 12 5875 oba 0702 94 3369 bwatusatu wabanga tatufunye ku namba za simu aso tusanga ku YouTube Halal Ceremonial Services, ayinza otusanga ku TikTok Halal Ceremonial Services, ayinza okutusanga ku Madina Islamic Secondary School ensanje Katereke. Buje tusinzirira okuweereza eggwanga, twagala nnyo okwebaza bakasoma abaffe abatubeereddewo, twagala okwebaza bakasoma baffe abalungi abatubeereddewo, abatukkiririzaamu okulaba nti olwaleero tuli bamu ku balungamya Uganda abalungi beerina, tuli bamu ku bayaayaanirwa buli Saturday Sunday tubaako ne gye tulaga. Twebaza Mukama Katonda, tubasaba okwongera okutuwagira nga halali. Okay, omwogezi mpsokeishako mututumirako. Isaaka Mbalirwa. Ngenda mutegeeza nti bamutumidde nnyo era gyali aweereza ne leero ndisaagenze side ze nansa neyo kuweereza. Okay, ebigambo omwogezi mukulu Tamaina gye bibadde birungi nnyo tetugenda bikuddira munyongera okujjukiza nti oli ku Quick Shots wadde mu program omugole wa Elonge tekebamu ssente wa Margarita Juice and Coffee goye no yagala juice omulungi yagala chai omulungi ku mukolo bero ne ofisi zaabwe ziri awo nasana bakola ekirungi ekisinga okuba eky'omulembe obamanyi akajuice Margarita juice atanna kanywako keyunire nnyo be bamu ku basogozi aba Uganda kati abaliko
oba oyagala okunywa juice and tea omutuufu yasogolera abamagalita juice and coffee njagala atanamugezaako ageze ku kampani eyo ya juice ajja kakasa nti abaana basogola juice. Mwongeza muludde bulungi bawone sponsor waffe omulala bamuyita Zebuga Auto Spare Parts ali awo wa Kiseka. Alina atuusa kuno ebyemmotoka byonna spare emmotoka yenna. Yakugendayo waliwo gye badde banzibira ngende yannyambeko. Okay, twebaza nnyo mukama wo obudde bwo. Amina sebo.